Ampulereza omulungi nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo kankujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Kasooba yali akyatunyumiza nze n'omugenyi we, emboozi yali ekwata ku ddogo na lwaki ye yali akkiriza nti ensi yali eroga. Yali amaze okubeera ng'afiirwako mwannyina ko ne bbaawe nga kw'otadde ne ssengaawe. Ekintu kino kyawaliriza taata wa Kasooba okubeera nga yeesitukiramu agende eri omuganga, bw'atyo abeere nga yeeyongera okumanya eyaviirako entabwe y'okufa kwa muwala we ne mwannyina. Ng'atuuse ewa jjajja Zonga, yategeezebwa ng'omu ku bavubuka muwala we be yali aganzizzaako bwe yali yafuna eddagala, era bw'atyo n'abeera nga ye yali yaleeta kalunsambulero eyazisaba n'abasatu. Taata yali asabye jjajja Zonga amuyambeko babeere nga beesasuza ku musawo eyali aleetedde ekikolwa ekyo okubeera nga kyatuukirira, era bw'atyo Zonga n'amutegeeza nga bw'ataalina busobozi ku kyo, wabula ne basala amagezi aganaayambako omuganga oyo abeere nga ye kennyini yeekolera eddagala erimuggyawo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula omuganga teyeeganga. Enkeera kitaffe enkoko yagikwata mumwa n'akola ng'omusawo bwe yamulagira. Ng'atuuse ewa Ttembere ye kagaba ddagala eryatta abagole, yamunnyonnyola ekyali kimututte. Ttembere yeekunkumula nga bw'agamba nti, ng'omukazi oyo mubi nnyo, kale ayinza atya okutta abantu atyo n'abalanga obwemage? Mpozi ogambye nti oyagala naye ayingira olukuusi yeebakira eringi? Ekyo kuseereza ligenda mugga, bompa ensimbi ze neetaaga. Yali nnimula eggwendo. Ko kitaffe nti, ogwo omuwendo nandigukuwadde, naye toyinza kusobola mukazi oli, bamutenda nti mukugu nnyo. Awo Ttembere kwe kujjuuka nga n'okukkalalakkaladde nti, ki? Nze Ttembere butamusobola? Osaaga busaazi, ompita wa kibungu, olowooza waliwo anneega gy'alikako n'alutonda? Gwe mpa buwa ensimbi zange ng'oyo omukazi entaana basima. Bw'onoofujja eddusu wano linaaba terinnakala emiranga batema. Oyagala musse ki? Musota, laddu, motoka oba nnyanja? Kitaffe yaseka nga bw'agamba nti, oli ewaabwe teri nnyanja, kale omussa otya ennyanja? Ko Ttembere, ssebo oseka, nakugambye dda nti nze sirina gwe nnemwa, simusindika kinaawuuzi, eddagala eryange naliggya wala. Kitaffe yasasula omusolo era ne bakkiriziganya omukazi oli bamusse emmotoka ye kubanga yeeteereetere baŋŋanda ze kubuusabuusa na kunoonyereza kyavuddeko kufa kwe. Ttembere yawa kitaffe akantu n'amulagira akatwala akasimbe mu luggya lw'omukazi oli eyali tegendeka. Waaliyo emiswaswangule gy'embwa waka nga tewaggwa bantu ate n'ebintu bye bimukuuma. Mu kifo ky'okwanukula, Ttembere yawabuwa ekitaffe eddagala era n'amugamba nti, eddagala lino ojja kulissa mu mmindi empya emmongoleko, olikoleeze olifuuyire ku kiswa ekifuluku nga weebuutikidde omutwe. Bw'omala ng'emmindi ogisuula mu mpampagama y'ekiswa era okuva awo ogende butereevu ew'omukazi. Yakuba emboobo y'akasolo mu ddiiro nga bw'agamba nti, oyo omukazi olwajja bw'aluzibyanga nga tannafa nga mpozzi sinze Ttembere. Yasituka n'ava mu ddiiro era ne kitaffe n'alaba eri amuleeta. Singa obudde bwali buggyibwa bwangu okukya ku olwo, kitaffe yandibuwuzze, naye bwaludda ne bukya. Yeekakejja ng'akola nga Ttembere bwe yamufalaasira, era akasana okugenda okukaza nga yakomyewo dda okuva ewa Ttembere, n'akantu ke yamuwa akasimbyeyo. Ekyewuunyisa, kitaffe ewa Ttembere teyasangayo muntu yenna oba yadde emizuzube gy'egganda ly'embwa lye yalina okugirako nti. Mu ttuntu olugambo lwatandika okuyita nti Ttembere emmotoka yali emusse. Yali emulinnye. Baalowooza nti abaaleeta amawulire baali bawulinkanye nga muntu mulala ye yali afudde.
ensi yonna olwo n'erinda kimu birango bya ku laadiyo. Tewaali anyega ng'essaawa y'ebirango ebyaddabulula amawulire ag'obumooli ag'okufa kwa Tembere etuuse. Ekirango ekyokubiri omusomi Twine yakatema abantu nti olwaleero mu ssaawa ez'enkya Tembere abadde omusajja omumanyifu ennyo mu bitundu by'e Kampala n'Entebbe yafiiridde mu kabenje effungula obuziina. Mmotoka gye yabadde yeevugiramu ng'alimu bw'omu bwe yayingiridde loole. Omuganga teyeeganga. Ekitundu ky'ekirango ekyasembayo tekyawulirwa ng'abantu basaanuuse ng'enjuki era nga boogerera omufu amafuukuule ng'eyali awulira oba akyadda. Awo Kasooba we yawunzikira nti ye okuva ku ebyo yamatirira ddala ng'ensi bw'eroga. Nti newankubadde nga yali muto ekintu ekyo yali takyerabiranga ne mu bukulu era ng'omulogo amutiira ddala n'ekyanya amuwa kinene. Yamaliriza nti musajja munnange sijja kukulimbira bwereere. Mu mulimu nga guno ogwaffe ogwekengerwa abantu olina kwenyweza era nze ekibuzo eky'okwesibaga tekinva mu nsawo. Bombi baatulika ne baseka. Okusinziira ku byanyumizibwa nategeera ekyesibya Kasooba ebiwuzi bye twalaba yeesumulula ng'agenda okweyiwako otuzzi. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'okutaano okalya dda. Okuva lwe natandika okutegeera nawuliranga abantu nga bagamba nti Kasooba mbega era nti mbega tasaana kwemanyiza yadde okwesembereza kubanga talina munne ne kitaawe amubega. Kyokka nga tewali annyinnyonnyolera ddala mu bwesimbu mbega byakola. Lumu nga nsummuuseemu kyennava neevaamu ne nkulungira Kasooba olugezigezi ambulira omulimu gw'obwambega nga bwe gwali gukolebwa. Namubuuza nti naye ddala okola mulimu ki? Ogula ppamba nga taata? Yatetyemuka nga bwe yakolanga nga yeewaza entabaaza bakadde n'alyoka addamu nti akalenzi kano kugula ppamba? Nze n'ebyo eby'okugula ppamba nga mbisolobezaawo. Mbega abazzi ba misango. Konze ng'obabega otya? Ko ye nti mbega mu ngeri nnyingi. Kale waliwo nga luno jjuuzi lwe nabega Gajjuule omusajja eyatta mukazi we. Konze nti otyo byali bitya? Awo n'aluva ku ntono nti byali bwe biti. Gajjuule yabeeranga Buddu nga mufumbo ne mukazi we amulinamu abaana 4. Yali musuubuzi wa Nandere bwe yajjanga ekisaaliizi mu Bunyolo. Yayinzanga okwefunyirira ku mulimu gw'ogwo n'akongolera ddala emyezi egiwerako ng'abeeka tebamukubyeko kya mulubaale ate nga tabalekedde na buyambi bwonna. Abaana ng'obubuto bubeereze nga ssekkerenda w'ennyonyi, enviiri zibaaka n'ebikugunyu biri bweru. Omukazi nga kadde emukutukidde ku mabega n'egula amafuta tagirabako okuggyako lwe yabanga atunze ku bubidde. Gajjuule bwe yakomangawo ng'adda ku mukazi ng'atogoza. Yamusiibyanga ku miggo okwo nga kwogassa okumuzza okusanga amatumbi g'obudde amuggulirewo n'okumufumbira amazzi anaabe ng'ava okuseeyeggera mu buwala bwe yakomboozanga. Osanga bino bye byetamisa n'okutendewereza nnakyala amala asendebwesendebwe okuganzibwa omuvubuka omu eyali erudda w'ekyalo. Ebigambo by'omukwano gwabwe tebyalema kugwa mu kutu kwa Gajjuule, bw'atyo n'ateesa okubaketta akakasiza eddala eyali amutuula mu kifuba. Yamala emyezi 4 awaka nga taseguse naye ng'omukazi ali ku yigiyigi olw'obwaka nnojja bwa bba. Lumu nnyinimu yategeeza mukazi we nga bwe yali addayo ku mulimu guleme kufaafaagana ng'entungo eyiika era nti ensimbi zaali zikubye enkulimba. Omukyala yasekera mu ttabi lya ngalo n'ey'okulukugunyu n'atuuza olw'okubanga yali ajja kuweerako ku kutigomezebwa okw'entakera. Olunaku olw'okusitula nga lutuuse, omukyala yalagira ddala obwennyamivu olw'okusigala yekka awaka, so nga muli akuba jjejjere bunti kisaalidde mu ntamu ng'eyagwebweya. Omukyala yalowooza nti omwami nga bwe yali akandaaliridde okuddayo ku mulimu
yali ajja kumalayo bye yanabisiibo nga takomyewo, kazze afuuwa ng'ombe. Gajjuule ku mulimu teyalinnyayo, wabula yadda mu mikwano gye ng'asirika. Waayita Mbale ng'awa matuka gye yali yeekisizza. Yajja kawungeezi. Aba ali kumpi okutuuka ewuwe n'awulira abajja bavuuvuuma n'obuseko obwabunizza. Yeewoguma ebbali mu bitooke. Abaali balujja baba bayitawo n'awulira eddoboozi lya mukazi we nga lyewerekera ery'omusajja. Kata Gajjuule abuuka enswa. Baali bakonera n'okuttaanya enteekateeka yaabwe. Baalina gye baali bategese okugenda basindireko eyo omukwano gwabwe okumala ennaku. Muggala bwe yawulirako by'awulidde nga n'amaloboozi gazimiridde ng'ava we yali yeekukumye ng'asaawuuka ddaka, nga yeemaguza mu ntebe ng'agibukala, era omwo omukazi mwe yamusanga ng'atuggubadde akirako ekisaka okuzimba. Omukyala yali yatutte dda abaana ku muliraano gye yali abasigidde okusigala, era nga n'ekisumuluzo ekimu gy'akiterese. Abaayo yali abalimbye nti yali wa kubukeereza nkokola n'enkoko okugikwata omumwa, agenda alinnye ebbaasa emutwala alabe abakulu abaali bamutumizza nga bali ku ndiri migoye. Agenda okukuba ati enju omutwe nga kubba. Yatenguka n'atekena n'alozoolera n'ayagala ettaka limumire naye nga tekisoboka. Daaki yeekuŋŋaanya okuva gye yali asasikidde n'ayaniriza n'okulamusa bba, naye nnyinimu teyamwanukula. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatuliiridde empinga, nzikiriza tukomaawo olwaleero. Tujja kutandikira awo, Mukama bw'anaabakkiriza twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakomera mpeera.